ekaga edini yaffe ey'Obuisiraamu era Allah ajogerako mu Qur'an mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah. Embwa ezo zemba mutendese mu bukodyo obwo Allah yabayigiriza ezo zowe ziba ziyize tulya era eyo beyize eyina enjiga za miteeko ebiri Sheikh agenda abamanyi bazaawula waliwo oluyigo lwayo nga yeyize kuli nafsihi nga yeyigidde era enkwata y'ekisolo ebayanjawulo oba akasolo kebekutte ne waba okubanga yeyigidde boss era nakyo kyawukana bwebanga yeyigidde situlya kubanga enkwata ebandala ate ba yeyigidde fe ate nayo enkwata ndala nezino embwa ezijja zitayaaya kombye mu kyombo enyoledde mu baketi ebyo byo ate bikyafu era ate embwa entendeke tebikola entendeke eyatendekebwa mu mateeka ag'Obusiraamu. Olayinza okubuuza kale kitwala mu kuyigga kiki twogera tutya ku by'okuyigga kati munnange ensi tetandise leero edda abantu babangaliranga ku kuyigga olid era ng'omwami alina okubanga muyize wakaawo nga batoyize ekyokulya akanyama n'akajjawa ebinzi bajjajjaffe babanga bayize eyo muleke Emburo National Game Park eri ng'ovakava eri Antonda awo naye kakati emirembe gyakyukamu naye ssebo Obusiraamu tebwatandise eggulo era bw'alina okunnyonnyola ku mbeera ezo zonna eza sayidi okuyigga ate no aya mwanatu ekyewuunyisa Allah ayogera nnyo ku sayidi era bw'ogenda mu Qur'an al-Karim mwanatu onyeenya mutwe weewuunya nti ate zino zonna ayezogera ku sayidi zaaki. Allahu akbar wallahi alhamdu. Emirembe gyali miyizi ssebo olaba ne mu hijja baayigganga bwe tuba tusomesa bahaaji beebuuza nti ate bano ebyokuyigga boogerako byaki anti nga balaba Allah tabaaraka wa taala abigaana. Kumbe ate abantu baffe abedda babanga bayizi omuyizi nga tojja mugamba ayite ku kasolo nga ate akalaba nga asobola n'okukakwata ennyama eyite weegende ayina okuba nti agiyigga. Kati nga bwogenda mu surati al-Maida uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mataan lakum walis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Uhilla lakum saydul bahri Allah yakkiriza okuyigga mu nnyanja. Saydul bahri okuyigga nti tukuyita kuvuba era byonna kyekimu kuba kuyigga. Wa hurrima alaykum saydul barri niyo omuntu yenna ali mu mikolo gya hijja kiri haramu yali okuyigga ku lukalu ma dumtum huruma ebbanga ly'omalanga oli mmizizo. Ne ayendala nnyingi nnyo ate nno munange Allah tabaaraka wa taala yayogera nnyo ku kuyigga kubanga shiriki ali mu kuyigga. Allahu akbar walillahi alhamdu. Shiriki musufu nnyo ebyokweraguza ebintu ebitategerekeka mu kuyigga omwo. Kati Allah tabaaraka wa taala n'abiyigiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam abitunnyonnyole bulungi. Ne wano mu Baganda bennyini wano si mbawalabboka ne wano mu Buganda okuyigga kujjuddemu okweraguza bwegiraba oti togiraba oti ensolo bwe zidda bwezi tetugiraba oti oyo ebigambo ebifaragana weebityo. Kakati nomunaffe atuuliriza wano ku mpewo za Pearl FM Obusiraamu bwagaziwa nnyo n'okuyigga bukwogerako fil barri wal bahr ku lukalu ne mu nnyanja. Wa barakallahu fiikum. Pearl FM 107 katonyeze mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo. Ekibuzo ekyokunama al-faruqu bayina al-wa'd wal-ahad ma amthila. Twagala mukama waffe atuwe enjawulo wakati w'ebigambo bibiri al-wa'd ne ahadi. Mu Luganda bwe ngendo bivunula bina bitegeeza ndagaano. Al-wa'd kwe kulaganyisa ate al-ahad eba ndagaano. Tera tujja kumusaba atereko n'ebyokulabirako. نعم. السؤال الرابع يقول صاحبه ما الفرق بين الوعد والعهد مع ذكر أمثلة. فهما كلمتان متقاربتان إلا أن العهد يكون بميثاق وبشرط يعني يكون كذا أكثر تشديدا لأنه مرتبط بميثاق. أما الوعد فقد يكون وعدا مطلقا هكذا دون أن يكون يعني مأخوذ فيه الميثاق الوعد المغلظ في ذلك. فمثلا تعد شخصا وعدا هكذا دون أن يكون هناك
ميثاق أو شرط فيه، لكن العهد لا ينبئ عن أن هناك شرط وميثاق لهذا الوعد. نعم والله تعالى أعلم. Enjawulo wakati wa wa'ad ngezena ayini yendagano ate enjawulo ate wa ahadi ngeriko ahao ye endagano eriko obujulizi endagano z'ebibanja ez'okutunda emmotoka tezinza kufaanagana n'oli omugana tusinkane ku dhuhur ku masjidi siddiq, tusinkane ku aljannatu gaaya ekitongole ekitwala abantu mu hijja wali ku ewa bakuli. Endagaano egamba tusinkane ku dhuhuri, eyo ndagaano eyitibwa wa'ad. Ate endagaano egamba nti al-ahad ezo eziriko eggula ebibanja amataka, endagaano z'ebibanja, endagaano z'amamotoka, endagaano ebintu ebiriku mithaqan ghaliza, kati ngo endagaano ez'obufumbo ezo ahad. Yo ddiini yaffe y'obusemu ebyawula neffe byonna tubiyita ndagaano. Biyinza okuba binayo amakulu amalala mu lulimi Oluganda nga situgamanye bumanya, naye al-wa'ad kirala ne al-ahad. Al-ahad eba y'amaanyi ebaako n'obujulizi n'ebiwandiiko n'abajulizi. Kaakati jjukira nti nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ayatul munafiq thalatha idha wa'ada akhlafa, bw'alagaanyisa ayawukana. Kati kano njagadde tukakooneko Sheikh Takalese, naye omunnanfusi alagaanyisa gwe batugambye alagaanyisa n'ayawukana, ndagaano ki ku zonna ezo? Eza bulijjo tusinkane ku dhuhuri, tusinkane ku asiri, tusinkane ssaawa nnya ku ofiisi n'atatuukiriza. Naye jjukira nti bye tuwangaliramu, omuntu omulagaanyisa n'otatuukiriza, n'omulagaanyisa n'otatuukiriza, tuli bannanfuusi. Kaakati enjawulo eriwa? Omunnanfusi waba akola naawe endagaano, awo abaagikolera abaakimanyi nti akumalira biseera tajja kujjawo. Naye oyinza okuba oluusi ng'okimanyi ojja kujja ne wagwawo ebirala, kufiirwa, transport akubuze, mukama wakutumye bino na biri. Ebyo taba munnanfuusi. Omunnanfuusi endagaano y'omunnanfuusi ogitegeerera ku ki? Ye bw'olabanga okola ne munne endagaano naye ng'okimanyi nti togenda kubaawo omumalira biseera, manya nti olimu embeera z'abannanfuusi, kubanga ye akola endagaano ng'akimanyi tagenda gituukiriza. Yenjawulo wakati w'omunnanfuusi n'atali, kubanga tukola endagaano bulijjo ne tuzimenya. Ye omunnanfuusi agimenya tanaana kugikola ng'akimanyi nti ngenda kugimenya. Tusaba Allah tabaaraka wa taala atukingirize nifaq obunnanfuusi. Ku Paal FM 107 katonyeze mwenda ekkola eri omuntu wa bulijjo. Ekibuzo ekyokutaano, mal faruqu bayna al-hasad wal ayni. Tujja kusaba Sheikh atuwe enjawulo wakati w'ensaalwa n'ekiiso. Jjukira byonna bino biriraniganyeemu katono. Enjawulo wakati w'ensaalwa n'ekiiso ma amthila, oluusi abaateraku n'ebyokulabirako ate kijja kuvaayo bulungi. نعم. السؤال الرابع يقول صاحبه: ما الفرق بين الوعد والعهد؟ مع ذكر أمثلة، فهما كلمتان متقاربتان، إلا أن العهد يكون بميثاق وبشرط، يعني يكون كذا أكثر تشديدا لأنه مرتبط بميثاق. أما الوعد فقد يكون وعدا مطلقا هكذا دون أن يكون يعني مأخوذ فيه الميثاق والوعود، الوعد المغلظ في ذلك. فمثلا تعد شخصا وعدا هكذا دون أن يكون هناك ميثاق أو شرط فيه، لكن العهد لا ينبئ عن أن هناك شرط وميثاق لهذا الوعد. نعم والله تعالى أعلم. Enjawulo wakati w'ensaalwa n'ekiiso. Ekiiso muteeko mu miteeko gy'ensaalwa. Ekiiso muteeko mu miteeko gy'ensaalwa. Ensaalwa erimu emiteeko giwerako, era nga yo ensaalwa neneko ku kiiso, kubanga ekiiso kikola ku ebyo ebiriwo, ate ensaalwa ekola ku biriwo n'ebitaliiwo. Era kyobola Allah tabaaraka wa taala atukubiriza ne nabbi we sallallahu alaihi wasallam buli kanaku ku makya n'ekawungeezi okusoma sura nga kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu birabbil falaq, kul huwa Allahu ahad. Kubanga muzo mulimu otuka mu suratu falaqi
nogantu wa min sharri hasidin idha hasada era Allah nkingiriza omukwasi w'ensaalwa wabanga nkwatiddwa ensaalwa buli osaba Allah kingiza ensaalwa n'ekiiso oba okizingidde muli munda kubanga ekiiso kaana mu bwana bw'ensaalwa naye byombiriri bya bulabe era byakwegendereza nnyo n'okusaba Allah tabaaraka wa taala bitukingirize ezo zonna essula bw'ozisoma ku makya olunaku lwonna osiiba ebiiso by'abantu n'ensaala zaabwe nga biri bbali inshallah ate kawungeezi bw'obisoma era bweruba kale nno enjawulo weeri kubanga ensaalwa yennene ku ekiiso kiri muli munda nakyo kiri omwo kyegiriisiza so Allah tabaaraka wa taala bitukingirize ويقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نمبر مكاغا ما الفرق بين التوبة والاستغفار مع أمثلة tuwe njawulo wakati w'etawuba okwenenya n'estigifaaru n'okwesitagafuruza nga oteraku n'ebyokulabirako. يقول السائل ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة والاستغفار معناهما من حيث الحكم الشرعي الذي يعني ينتج عنهما متقارب جدا إلا أن الاستغفار متعلق بالذكر اللي هو أستغفر الله يعني أن يستغفر ويكون هذا الذكر مثمرا لصاحبه إذا كان صادقا فيه. أما التوبة فهي إقلاع عن الذنب وندم وعدم رجوع إليه وعزم على عدم الرجوع إليه. فهذه التوبة وكلاهما يتوافقان في الثمرة بأن يكون الرجاء فيهما أن يمحو الله عز وجل الذنب وأثره. هذا والله أعلم. نعم. enjawulo wakati wa tauba ne al-istighfar ebigambo byombiri bisemberegana okukamala obukamazi era bikwatagana nenga istighfar bitambulira mu bigambo n'okuyitiriza okutendereza Allah tabaaraka wa taala ng'oyita mu dua kusoma Qur'an okusoma adhkar n'okudingana ekigambo astaghfirullah so ate tauba yo nene ku istighfar kubanga yerimu okwenenya okuvira ddala ku zambi okuddewa Allah n'ogamba nti birimbi bitadde mbivuddemu n'okuba nti okakasa nti ogenda kuddayo okukola mazambi ago n'okubanga wejjusa buli wejjukira ezambi nga wejjusa kubanga tawuba entuufu wewejjukidde ezambi liwagwamu n'okubanga wejjusa mutima n'ogamba nakola byaki so si kuwoomereza nga bye tulaba abaana abamu anyumya nakunyumya ebyaliwo mu gyensanvu n'akutegeeza nti mmwe temusobodde kudigida endwadde zibalemeseza ffe twadigida nnyo n'okwata ate n'omulala ate n'olina n'omutabali olwo bali mu disiko kano weebuuza tawuba ono omusajja mukulu agikoze ddi nga ne wajjukira amazambi ge yalimu ate akulaga nti yali nga anyumirwa nnyo era yalinga nnyo ku mulamwa kibayita tawuba bw'ojjukira ezambi owulira okunyolwa ku mutima owulira obulumi nakola byaki ya rabbi so si ate bw'ojjukira n'otaladhaadha n'otandika okufuna ekiwoomereza ky'ezambi eryo era n'olabanga ebiseera ebyo gwe yali ow'ebbeeyi ennyo kati nga wagwa ebbeeyi abadan tuyinza kubanga wali mu zambi ng'oli wa bbeeyi bali obanga wali mu zambi ebiseera ebyo kati nga walivaamu kakati woli ow'ebbeeyi tusaba Allah tabaaraka wa tutaase tukole tawbatan nasuha ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Era nga n'ekibuuzo ekisembayo gwe munaffe mal hikma fi tafriq al-abna idha balagu 10 sana fi al-madaji' kigendererwa ki sharia amateeka g'obusiraamu okwawula abaana singa bayingira emyaka 10 okubawula mu nsula kigendererwa ki okwawula abaana ki ekyokuyiga ekirimu bakigendererwa ki ekikusike ekiri mu kwawula abaana ku myaka egyo 10 ويقول نسورة إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال 10 يقول ما الحكمة في تفريق الأبناء إذا بلغوا 10 سنين في المضاجع؟
نعم، الحكمة في ذلك ظاهرة، أنهم دخلوا العقد الثاني لهم، ويعني أتموا أو دخلوا على العقد الذي فيه سن البلوغ، فلذلك يكون لكل تميزه ولكل اختصاصه، ويعني لا يكون حكم الكبير كحكم الصغير. الآن صاروا في عداد الكبار، فيكون لكل مضجعه، بخلاف الصغير. الصغير ينام مع أمه، ينام مع أخيه، ينام مع أخته، لكن إذا كبر ووصل 10 سنين، سن 10 سنين هو دخول في مرحلة قريبة من البلوغ. نعم. Atuzzeemu ekitiibwa ku nsonga y'okukwatagana na ensula y'abato. Omwana alina bw'atuuka myaka 10 egy'obukulu, endowooza ye n'entegeera ye etandika okukyuka, n'atandika okulengera ennengera empanvu mu bikwatagana n'omukwano, oba mwana mulenzi oba mwana muwala. Kyava ategeeza sallallahu alaihi wasallama okubaawula mu nsula, okubayambako shaitan obutabawangula oba obutabamegga mangu mu myaka egyo egisookerwako. Kikulu nnyo okwetegereza abaana bo kasita bayingira emyaka egyo 10, ebirowoozo byabwe bitandika okulengera ewala n'okwetegereza ekikula kyabwe n'ekyabannaabwe. Oluusi amagezi gaba gakyali mampi nga tannakumanya kabenje kayinza kuva mu bintu ebyo. Ekyo nno kyawukanako ku muto, kubanga ate ye omuto obwongo bwe buba bukyali wansi, ebaka n'abakadde maama ne taata, kubanga aba tannakulengera wala. Kyava atunyonyola sallallahu alaihi wasallama kasita omwana aweze emyaka 10 tumawule mu nsula. Tumawule mu nsula ez'ebika byonna, abaana abalenzi basule bokka, abaana abawala basule bokka. Bwe kiba nga Allah akuwadde obusobozi n'osobola okwawula n'abalenzi bennyini, buli mulenzi n'omuwa ekisulo ekikye ekyandisinzeeko, n'abaana abawala bennyini buli muwala n'omuwa ekisulo ekikye, obanga Allah tabaaraka wa taala akuwadde ensawo engazi kyekisingako. Kale era biba biganye n'obagatta abalenzi mu kisenge kimu n'abawala mu kisenge kimu, buli abawala balina bedroom yaabwe n'abalenzi bedroom yaabwe. Ate weewale nnyo okusula ku buliri obumu. Obadde okimanyi nti omuntu akkirizibwa okusula ne munne mu bantu abakulu be bafumbo? Abafumbo be bakkirizibwa okusula ababiri. Abantu abalala toyinza kugenda wa sister wo n'osula naye mu buliri, oba sister agenze kukyalira brother we gy'abeera ne basula mu buliri bumu. Abato omuto n'abato nga tebannaweza myaka 9-10 bakkirizibwa, naye kasita omuntu akula era ebikolwa eby'obufumbo bw'ekikulu ekimu byatandikiriza muzimu ku mbeera ez'ekika ekyo, walingawo obugayaavu mu kusula, kakana ebintu bitandika okugenda nga byokyankalana, nga olina okuba nga obyegendereza nnyo. Kale obw'olumu nga mugenzi okuziika eyo ewaba jjajja mu kyalo nga muli bangi temujaawo, obw'olumu kale kiyinza okukkirizibwa. Naye bino tuli ku kibuga tunoonya kasente, tusula ne bulaza wange wano mu kazigo, mugwa ku kitanda kimu bulangiti emu nedda. Ekyo kya bulabe nnyo. Teweerabira nti inna shaitaana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Etiwa Pale FM 107.9 ekola eri omuntu wa bulijjo. Nze Imam Kyewine okutuusaako programu eno, ebibuuzo byebatuuliriza buli Lwakutaano ebakumpeoza Pal, nga yeetabwamu omuyivu Dr. Abdallah Hodhail okuva mu kibuga Riyadh, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Saudi Arabia. Sibadde mulamu nnyo mu bulago buno, naye so Allah tabaaraka wa taala tugase ne byetuyize mu programu eno ate mpaka ejjuma ejja. Nja kusooka okusaba Allah tabaaraka wa taala tugase ne byetuyize, tunebireka bulesi kumpewo kuno tubuyise mu nkola era tugende nabyo mu maaso byawune tabaaraka wa taala. Mbadde Imam Kyewine akwagaliza ekiro ekirungi mu programu yaffe eno Al-As'ilatu Al-Mustami'in. Assalamu alaikum.